Yes, Red Zone TV kwali nga bulijjo bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Atannaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna, buli nsonga yonna gye tunateekayo ojja kuba omu kwabo abanasooka okumanya ng'era kati bwe nkuletedde ebigambo ebya Akireewo Kivumbi ku ssaawa zino we twogerera ku kooti emanyiddwa nga Buganda Road Court. Akireewo Kivumbi aleeteddwa ensonga zikyagenda mu maaso n'okubanga ziwulirizibwa, ensalawo esembayo tennaba kubanga ekolebwa, wabula ekisinga okubanga kizaamu amaanyi nti ttiimu yonna ng'ekulemberwamu Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi emaze okubanga etuukawo. Akireewo Kivumbi atottodde bye bamuyisizaamu, atottodde biki bye bamukoze n'ebintu ebirala byonna ebitali byangu kubeera ng'ate okkiriza. Bamukoze ebintu bingi nnyo n'ekisinga obukulu afunyeemu akadde omukisa ogwo n'aba nga agukozesa okuttottolera Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi ne ttiimu y'abannamateeka. Jukira ekibiina ekya National Unity Platform kirina ttiimu ey'abannamateeka eno ng'ekulemberwa Honorable Shamim Malende abaddewo, wabula ekisinga obukulu nti ate kati bannamateeka bangi mu kibiina kino ekya National Unity Platform era ne Leader of Opposition ng'oggyeko position ye ey'okubeera Leader of Opposition gy'akozesezza okubanga atuuka ku mbeera eno okulaba ng'alwanirira Akireewo Kivumbi eyawambibwa mu mpamba gye bamuwambamu bye nakunnyonnyola bye sisobola kubanga ate nkuddiramu essaawa zino zennyini, wabula njagadde okutegeeza nti Akireewo Kivumbi aleeteddwa mu kkooti era ensonga zikyagenda mu maaso n'okubanga ziwulirizibwa. Njagala kubanga nkuwa ku bigambo bya Leader of Opposition ne ttiimu gy'atambudde nayo obiwulirize. Annyonnyodde Akireewo Kivumbi byamugambye, ebimu bitiisa, gwabiwulidde nkakasa kyenjogerako okitegeera. Atannaba kubanga obimanya wano wokka ku Red Zone TV njagala mbikuwe bulungi nnyo obiwulirize, oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkwongerayo n'ensonga endala. Bangi babaddewo era ebigambo babyogedde, ensonga zitambudde nga bwe zibadde ziina okubeera nga zitambula. Leader of Opposition nga waali, Honorable Shamim Malende nga waali, n'abamu ku bavubuka abalala mu kibiina ekya National Unity Platform babaddewo bulungi nnyo okubanga abajulizi nga muganda waffe Akireewo Kivumbi aleetebwa mu kkooti ey'amagye geno kooti maasho okubeera ng'ate bamuteekako ensonga nga bw'oziwulidde gwampuliriza. Kugambye oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole oleme kubeera nga ate omisinga ensonga yonna. Njagala kukuwa ebigambo by'abakungu bano nga bakulembeddwamu Leader of Opposition obiwulirize, nze ndyoke mbeere nga nkwongerayo. Balooya bakuberera ensonga eno okulaagiteeka eyo esembezebwa naye era nga twongera okuvumirira ekyokutulugunya abantu olwokubanga ye alina kyawagira ng'abajweteka ebintu bino. Mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne bateeka mu kisenge kya Honorable Kyagulanyi nti kakati zino emmundu zize, n'abalala baze bateekako ebisangosango. Bano byandi baabakwata nga 30 Disemba 2020 ate ne bagaa nti omusango gwe bazza baaguza nga 5 January 2021 kati omusango baaguzza bali mu kkomera. N'omwana omuto byalaba nti ijweteke ikingirire. Ensonga endala balooya bajja na kwongera okugikkaatiriza obulungi. Tuvumirira tukyagaanye ekyokuleeta ba civilians kkooti y'amagye kubanga bano ba civilians omusango guno gwasalibwa Constitutional Court, omusango gwa Kabaziguka naye ne wabeerawo appeal Supreme Court. Tulinzirire okulaba ki ekiveeyo kubanga omuntu owa bulijjo okumuleeta mu kkooti ey'amagye bakikola kigenderere kubanga kkooti ey'amagye okusookera ddala okubata kakaluka kkooti kizibu. Balaba betuze tubeera nabo ba Olivia Lugaya Bamatiti n'abalala bamanyi nti zino kkooti eza bulijjo kiseera ebisinga abantu babata ku kakaluka kkooti ku bbeeyi nti baga nti baleete wano mu kkooti ey'amagye tusobole okubalemerako tubanyigirize n'okutuuka ku point nga bwe muzenduulira babanyigiriza eno mu makomera ne batusaako ebigambo aba gavumenti bagenda ne babakyalira nti kakati oba mwagala okuva wano kkiriza emisango gino era mugambe nti Kyagulanyi ne banne babakozesa ate ne babavaako ne babakozesa okufuna ssente n'ebirala. Ffe ne tugamba kiba tubakozesa okufuna ssente mubadde lekera okufuna ssente ezo, tugamba nti tetubakozesa okufuna n'ebirala. So kati yembeera gye bagezaako okubateekako. Tusaba Supreme Court ensonga tusale omusango guno eggwanga litegeere kubanga ffe tugamba nti nedda amateeka bwe gagamba
abantu ba bulijjo balina kubeera mu kooti za bulijjo ab'amagye be balina okuleetebwa wano babyogere ku ddungu lwa kanso we have come to court today because Achideo has been brought for mention of this matter. We did see the whole situation of how Achideo was arrested, brutally beaten. I've had a discussion with him. He has showed me the wounds that he does have in the back, on the hands. He was put on handcuffs, and he spent 2 days on handcuffs, sleeping on them and so on. His hands are swollen. He's limping because his left leg was badly beaten. Why? Because they were beating him, hoping to extract information out of him, saying, look, we have information. At CMI there, saying we have information. One of those who have been planning the protests against Parliament. And actually I told them, look, my duty is to guard my leader, the Honorable Kyagulanyi. Anything else, I don't know. So however much you beat me, you're not going to get anything from me because I do not know. But because they wanted to keep holding on to him, they had to find something. So when they took him to his home in Nansana, they had to plant that military area, the stars or the ranks. And one of the neighbors saw them actually planting those pigs. And so when he raised an alarm about it, he was arrested, warned about it. That neighbor, we are told, has since shifted because a lot of pressure was exerted, on him. And it's not something new. They keep doing these things. We saw how they planted guns in Honorable Kyagulanyi's hotel room in Arua. We saw how when they arrested the Nubian Lizard Mutwe and that entire group on 30th December 2020. And then they said they committed the offense they committed of having 2 rounds of ammunition around 5th January when they were already in custody. Ridiculous thing. Actually, first of all, is thankful to all those who have raised an alarm and concern about him and others who have been arrested for no reason. He says even though he's in pain, he is strong because he has committed no offense whatsoever. What we have learned, of course, his bail hearing is for 24th. The lawyers are doing everything possible to bring that date closer so that he gets to be free. He has literally committed no offense, just like all the others, the Olivia Lutayas, the Machetes, as we have been saying. These ones are being held on to simply because of their political beliefs. And we are told that state people keep visiting them in jail, telling them, look, accept that you committed these treasonous offenses and so on, and then we shall free you. All right, accept and then say that Honorable Kyagulanyi and NUP, they keep using you, using your plight to get money and all of these crazy things. And we're saying, okay, if you're saying we're using these people to get money, then free them, release them so that we stop getting that money which you're saying we are getting because they are in jail. You can imagine those that arrested them and are torturing them are now making it seem like they care so much about them more than us. Finally, we have always made the case that civilians should not be tried in the military courts because they are civilians. And there's been court decisions on these, including the most recent one, a constitutional court decision, which was appealed. So we are waiting the Supreme Court. Our plea is that that decision comes through because these civilians, the Olivia Lutayas, the Achideos, the Machetes, and several others, they should be tried in civilian courts. Of course, the state knows that once they are in those other courts, it is easy for them to be released on bail. So they prefer to hold them in military courts, keep pressing them hard, or pressing them as hard as they possibly can. But our hope is that the Supreme Court will come out on this matter so that it is sorted out once and for all. Right. Council Musi, then Council Shamini. Obadde wano wakati kale nakyo kyangu wano wakati ekiriwo nti okozesa amateeka
okulaba nga tulwanya entalo z'ebyobufuzi kubanga akirewo talina musango gwe ng'abalala bonna betuze tulabe batalina musango era nze ndowooza bannayuganda bonna bandibadde bafuba okulaba nga balwanyisa enkola eno y'okukozesa amateeka kubanga omuntu yenna asobola okusimbibwako omusango guno nga bwe bakola nti bajja kujjawo bakuteekako bayinza okutea abamu babatekamu basasi banobye ndi babatekamu basasi president kyagulema bamutekamu muntu kati bamutaddemu nyota abamu babakutirwa bukofiira abamu babakutte ba t-shirts so nze ndowooza nti ekyokuwozesa abantu mu kooti y'amagye abadde bannamagye era kooti bwe yagamba etakozesa mateeka kikyamu kyakireewo tujja kulwana kulaba nga tuyita mu makubo gonna agali mu mateeka okulaba ng'ayimbulwa baatugamba olulala nti okunoonyereza kwali tekunnagwa tulinze kye batugamba olwaleero naye nga ffe tugenda kulwana kulaba ng'ayimbulwa kakalu ka kooti yatekayo okusabako okweyimirirwa kooti yakuwa ennaku z'omwezi 24 mwezi guno tulwana tusawa tuzofuna olunaku olw'amanguko naye ne bwebanga tulufunye oba tulufunye tujja kukozesa buli kkubo eriri mateeka okulaba nga tumufunira eddembe lye ery'okuwoza nga ava wabweru kuba tumanyi nti emisango tegiriimuusa the continued use of the law to persecute people who differ with politically is something that every Ugandan is raised up against. And of course, the military court many times, the cases which come here are certainly trumped up for those civilians who are especially aligning with the enemy that we've seen in the last 3 to 4 years. People they have held people on trap, set up bullets, set up guns. Now it's pips. Some people have been charged with capes, others t-shirts. So this can happen to anyone. And of course we call upon the judiciary to ensure that it expedites the delivering of the decision, because now we are waiting the Supreme Court decision, the Constitutional Court having made its pronouncement, because this is a opportunity persecution using the law. We applied for bail for Akileo's release. The court has set the 24th of this month. We are still struggling to see if we can get a nearer date, but be that as it may, we shall use every available opportunity under the law to see that we try to secure his temporary freedom. Lwaki kyanje tasobola kukolako makeup oba Sulaiman yalina tulina obuvunaanyizibwa okusookera ddala nga bannayuganda abannamateeka ate n'abalwanyirizi b'eddembe ab'enjawulo okulwanyisa abantu okuba nga batulugunyizibwa mu buduukulu nga bakwatiddwa, era tulina n'okulwanyisa okukwata abantu nga bakwatibwa mu ngeri eteri mu mateeka. Ate era twongereko n'ekyokuba nti abantu balwannyo ku rimandi eyo mu makomera nga tebawozesebwa, ekibaleetera n'abamu okwekyawa ne batuuka okulowooza n'okukkiriza emisango nga naye tebagizza. So ffe nga bannamateeka awamu ne bannayuganda abalumirirwa tugenda kulaba nti tuwa services zaffe nga buli tubadde tukikola ku bwereere okuyamba abantu bano kubanga barepresentingibwa mu makooti, okulaba nga plight yaabwe oba ensonga ezikwata ku ddembe lyabwe ery'obuntu tuziwa amakulu gezeetaaga okuweebwa, ng'era obukulembeze bw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform bwe buzze bukikola wamu n'abalwanirizi b'ekyuma kyokka abalala. Yeah, we have a duty as Ugandans, as lawyers and human rights activists to fight for the rights of all persons under incarceration, and most especially the right to be held lawfully in accordance with the law, the freedom against torture, and to also fight against the prolonged remand. People spend a lot of time on remand when they are not being tried, and that is causing a lot of problems. And actually we are seeing that some persons are actually forced into admitting to charges they have not committed because they are tired of being in these prisons without any trials being held. Okay. ensonga ya omusibe omu suspect Sanya ebiri kutambula teyafirako omuntu omwesimu
Family we have spoken generally. Bantu bagende yo ne bakisa katikiriza bisango naki. Ne wa ba mbiro Yes, abantu baffe, yes. Light really fine. Yes, abatategera kigenda mu maaso tuli wano ku kooti mashema Kinde tuze kulwako omweddu waffe akirewo Kivumbi bamukomezawo mu kooti leero mwenna mukimanyi nti bamukwata ne babeera nga bamuteekako emisango nti alina ebintu by'amagye by'alina byetumanyi obulungi ffenna nti byajwetekwa bujwetese mu maka ge era nga waliwo n'abajulizi abalaba nga ebintu ebyo biteekebwawo so tuli wano ffenna mu kooti masho nga bootulaba bakomrades bano bonna baze solidarity abantu abalala bangi nnyo basigaddeyo eri munda bamunda tebakkirizaayo bamawulire tukoledde wano ebweru naye kyenjagala okubajjukiza n'okubategeeza tuli wano ku kooti masho akiro Kivumbi bamuleese dda so tugenda mu kooti ye tulina twali tumusabidde okweyimirirwa kubeera nga kuwulira twagala gezaako okukushinga kulaba olunaku lwali banakkiriza okusaba okweyimirirwa okuba nga tubeera nga bakuwuliriza naye bwe baba balemeddeko bali bataddemu ennaku z'omwezi 24 August September nga ze bataddemu naye twagala tubadde tugezaako okulikonsalinga tulaba batusobole okukola application olunaku olwaleero so eyo sitekasi eriwo naye twagala kujjukiza bannaffe bonna nti bannange twagala kubaleetera mubaka akiro Kivumbi wamu ne banna abalagayo bali mu makomera bambi batuuse okusaasira okusiima kwabwe okwebaza kwabwe gye muli buli omu kyokola bamanyi bulungi nti obeera oli mukomera kizibu n'okumanya embeera bwetambula wabweru naye babeebaza buli omu kyosobola okukola just twagala kubajjukiza mwenna nti bannange tetubongoota tetwebaka nga bannaffe bali mu makomera buli omu kyosobola okukola kikole ateekayo positi giteekayo alambula omusibe egenda omulambule ajja ku kooti jangu bannange tetukyebakiramu kubanga leero akireewo Bobi Yanga bano bakalanzi Sharifu n'abalala ate nkyagenda kubeera bono jusi twakajjawo bannaffe bano Waserunkuma John Bosco abantu ba March to Parliament bano bonna twakabajjayo kwegamba kino kya buli omu kuba era kyova olaba nga tuba tugamba nti bwe tuba nga waliwo ensonga zonna ezikwata ku ddembe ly'obuntu ffenna tuveeyo kino tekiriko omu just lawyer eno solidarity tetugyetaaga buli muntu tumwetaaga so nange ddala twala mukisa gwange kwebaza bakomrades bano bonna nabo nga baliwo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kulaga mutima mulungi kubeerawo kuba bannaffe abakulembeze n'abantu bonna mu kapasitiza mwenga bamuliwo n'okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyaffe kya NUP okubeera nga ebbanga lyonna bagezaako okulaba nga bakola ki nga tuyimirirawo ku lwa bannaffe era njagala nakugumya abantu baffe nti munnange ffe tukola buli kisoboka kyonna okulaba nga mufuluma tusigala tuvumirira kimu okuwamba abantu mu bumenyi bw'amateeka okubakwata mu bumenyi bw'amateeka okubatulugunyisa mu buduukulu omu n'okubaliisa kuli maadi nga tebawozesebwa n'okubatiisatiisa n'okubajooterako emisango gye batakoze olw'ensonga z'ebyobufuzi ekyo tusigala tukivumirira era tugamba nti abasibe bonna bateebe Samide Maite famire akyaliyo mu kkomera akomawo mu kooti ku Buganda Road naye ku Lwokuna luno so ate n'ekirala nakyo kankiyiseewo tine kooti zaffe muba muwabbeera application obukwakkulizo buleme kuteekebwa ate kulemesa muntu kukola ki kufuluma ku bbeera n'omusaba $5 million, $3 million, n'osaba national id abantu abamu tebalina nazi national id z'ababulako dda abalala tebalina zi passports n'okolawo obukwakkulizo obukola ki obulemesa so ebyo byonna tubiteeke into consideration twagala kwebaza nnyo buli muntu asobodde okujja wano tukyagendera ddala mu maaso tugenda kuddayo mu kooti wali obunkenke bungi kwena tuli ku kooti masho Makinde naye munnange ffe era tetutidde bakomrades bano ndowooza wasobola okubaayo ababaako kye boogera Serunkuma maybe you can say something tuli wano ku nsonga za Akirewo Kivumbi Akirewo bagenda
amateka awera 10 bali makomera kansoka mimono yaliwo nnyo akirewo kyayitamu nakiyitamu era mbadde mundeyo nga naye nanyumiza ekyali ku embuya ku Ssemwayi nga byonna tebyawukana basajja balina narrative yemu gye bakola kiri bavuga gye bamukwata ne bamutwala ku Ssemwayi mu ku bye bamubuuza mulizaako ki okulaninga ki nakati amasimu g'ekanso gyotayisizaawo nti bakyagalina ku Ssemwayi abantu abo baba n'amasimu bagatracing bagakebera gonna bagaasa abanoonya information abantu bano obeera likiriku bwabwe kuli ku Kyagulanyi azaakoki basingise bambega bonna batukubye emiggo nga batubuuza ekintu kimu Kyagulanyi azaakoki batwinkasaleetinze ku nsonga emu Kyagulanyi azaakoki gavumenti espendinga ssente bingi nnyo mubambega babambega bamwe nga tebakyakola then mukwate Kyagulanyi mumubuuze ozaakoki kubanga ffe tuli bantu ba bulijjo ba lopu bebatuula ne president lwekikutte mubakwate so nze ndowooza nti ekigendererwa kyakutunafuya kutumalamu maanyi obutagoba kino kyetutunuulidde naye newankubadde tusibiddwa emirundi gye tutasobola kubala makomera gemututtemu nemutuwozesa ne muzamajinzo wemamule mazi w'omwaka mulamba kanso nga bannanga kakofiira kesayambala kebatankwata nako nebanyambaliza ku Ssemwayi tebakubirankirewo kusakuliro nebantwala omwaka mulamba nga nebandibadde bansalira nga twandibadde tetugenda mpaka kitegeeza nti delay justice kintu tezirina okuvumirira ennyo kanso okugamba namateeka mutegemu amaanyi bantu bakwatibwa baweebwa akaseera katuufu bawekisibwe mu bwangu babawe eddembe lyabwe ery'okweyimirirwa amateeka gakole okusinga okubakwata ne bakasukayo obukasusi tetugenda kuzikiza tugendagendera kudala maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe kubanga eddembe lyaffe tuzaalibwa nalyo tetuweebwa buweerwa eddembe namutuyisiza mu byonna yasala okuma John Bosco bannange obutatwala nnyo kaseera kangi bangi nnyo abantu kyemanyi twanjagadde okuba nga tubakisa ne bogerako gye muli naye maybe waliwo omulala agala okwogerako abuuzeeko tweralikira kkooti okutuula nga tuli wano maybe mubuuzeeko babuuzeeko mubuuza oyagala obabuuzeeko just kigambo kimubiiri omusimeya waali mukulona naye waali Uganda tubalamusizza mwenna mwebale okulwana olutalo lwe tulimu lw'amaanyi ate si lwa muzannyo ate embeera gye mutaddewo ekisiza ddala abasajja wano we tuli tufunye omukisa n'endaba kwakireewo naye we have seen fear waliwo okutya kungi nnyo waliwo okukangatiisa kungi nnyo waliwo ebintu bingi nnyo ebiraga nti abasajja bali mu kaseera kaabwe akasembayoako okugenda nga tukulemberwa balooya baffe bagezaako okulwanirira obwenkanya n'eddembe lyaffe naye naffe nga bannayuganda tetwetuulako bannaye bonna wooli raise your voice okukwatibwa kwa Akireewo mu bumenyi bw'amateeka bwajja okuddako singa okkiriza Akireewo n'abeerayo olulo lujja kitegeeza nti tuteekeddwa okulwana singa wabaawo omukuffe ayisiddwa mu butali bwenkanya ne tumulwanirira afune obwenkanya Akireewo bw'amala oba oliawo naffe tujja kuba tuseevinze obulamu bwaffe mwebale nnyo kanso mwebalire ddala kutulwaniriranga ewatali kye tusobola kubawa kubanga ffe tuli bantu ba bulijjo abatalina nsimbi naye ffe be bamalirako amaanyi amangi agateetaagisa oba oliawo naye abasajja bali mu kutya mweyongere kusitula maloboozi gammwe nzibunnambiraffe nze njagala kwebaza bwebaza mwenna abasobodde okuvaayo n'eddoboozi okujja okulwanirira bannaffe mu mbeera eno gye balimu naddala njagala n'okwongera okugumya abantu baffe abali eyo emabega temuggwamu ssuubi. Representative Kwoli webale kubanga okyagoberera ebigambo bwe bityo bwebiri siina kyenkyamaanyi kyenja kubyongerako wabula okujjako okutegeeza mmwe abagenze mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe nti kyemukola kya mutawaana nnyo nga era bwe tutera okukola nze siyinza kubuuka bubaka bwammwe abateekako message zammwe nzija nembeera nga ntegeeza abantu Nasali Jeni webale kubanga ate okyaliko ku nsonga gye twataddeyo obubaka bwo bwatuuse n'agamba tebalisobola kusuula NUP ayogera ku nsonga y'aba DP buloko amawulire g'ensembyeyo okubanga nkuwa bamuyise Nasali Jeni nga bulijjo abeerawo nnyo nga atugoberera Mama Kevin okuva Switzerland webale kubeera saidi eyo ate n'oyagala ennyo eggwanga lyo munnange naffe tusiima kyokola kya mutawaana nnyo webale kubeerayo ate n'obeera ng'ogoberera okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda waliwo wano gwe bayise
Muhorozi Bibi webale kubanga nayo kwoli webale kubanga kwoli agambye Timwate Kamwa yet additional Muganda fighting NUP. How many Iteso Igisu Banyoro Samia Bosia Bachiga Rugbara are behaving like this? Abuuza ati ng'ogyeko Abaganda siwulirayo abaka balala bonna beeyisa bwe batyo balwana munnaabwe. Jane Ogweta webale kubanga naawe obeerako munnange message etuuse kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'otugoberera ate yongera okubanga oteekako obubaka tujja kuba tutegeeza eggwanga nti munnange abakulu tuli nabo. Sabambulidde Patrick nze mbeerawo ku Horizon TV okulaba nga nkutuusaako ebyo nno bye bibadde mu kkooti ewali Akirewo Kivumbi. Kanzije tubeere nga ate tuwuliziganya. Nina amawulire mangi olunaku olwaleero ge ngenda okubanga ate nkuleetera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.